Embeera buli lwasande okuva saa 6 okutuuka 8 ez'emisana ku 98.7 MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. Basubudde bannyabo omusumba Tomu wamu ne Mama Mugerwa batwala omukisa guno okuwaniriza mwenda nga 31 Desemba mu kisaawe Wankulukuko, nga twebaza Katonda ku lw'okumalako omwaka ate nga tumwebaza ku lw'okutuyingiza omwaka omujja 2019. Kugenda kubeera kwebaza Katonda, kugenda kubeera kusinza, kutendereza eggulu lyakuka mu kisaawe Wankulukuko. Ebikulimu byakulemerako bipali oba bisiraani, kiki ekitatawulira bulungi mu bulamu ebyo byonna tukkiriza Katonda ndibisigala mu 2018, toyingira nabyo 2019 nga 31 Desemba ye overnight eggalawo omwaka guno wamu n'omusumba Tomu Mugerwa wamu tuno Christian Fellowship. Ate ku lwennyini MCF Radio agenda kubeera ng'ejjaguza emyaka 2 bwaddu ng'ekuweereza ku mpewo. Abasumba ba Mutuune Christian Fellowship bonna bagenda kubeerayo, abaweereza abo bonna ku MCF Radio bagenda kubeerawo, olw'abayimbi batuyimbira ennyimba ezitendereza n'okugulumiza Katonda. Sawa nyange emiryango gyaggulwa wadda bw'atagenda kubeerawo kiro omukisa guguno services zigenda kubeerawo emisana Mutuune Christian Fellowship. Ate okuyingira kwa bwereere yemmenye kindeke kye buli muntu yenna yeesunga kimu Wankulukuko mu kisaawe, Wankulukuko mu kisaawe. Omusumba Tomu Mugerwa atwaniriza katofisa jangu tubeyo Butelevu tukomye wali kuchenda mnana akatonyeza musanvu wali mu programu yonne nganzi muwanguzi tawanika era nga tuli n'omuwanguzi waffe Mama Namugerwa 1. Mukwano tukyatambula new level new devil mu boliro ddawa Yesu yagenda tunyula mu ntalo olwakadde kafa akatono katugende mu kinyusi kyaffe nabagambye twatandise dda kati ekinyusi ekyaleese mukyala Namugerwa 1 ku mpewooza MCF Radio mu ddakiika ezifaanana bwe ziti. Tugenze maaso maama. Kakati wali bwenkomye omwami nga mukutte nga chatting ne ex girlfriend actually nga preparing na agenda kumulaba nga yangamba ko nti kakati mbadde manyi tubadde nyawa kanze njagala genda ko Texas eyo biki ngamba yine twina baby wa weeks bina nga mama wale ajja kuyamba biki ndinange nenzikira ngamba okay ojja genda kati munaye ebintu byonna mukama Katonda alina ekisa teyandoosa nakundoosa yanzigirayo ddala live nangamba this is what is going on, the devil is planning. Kakati mukama ndaze kisitani kyakola kikya planning naye olw'embala toli musomese n'ebikunoonya ebyekika byonna nga biyimukiraawo kwega sitani yanoonya bunoonya opportunity mufo ky'okwogera obulungi. Of course oba wakazaala omwana abakyala bazaddeko mumanyi hormones ziba ziri all over the place. Nze nakwata bukwasi baseball bat ne mugamba ngenda kukukuba nkumenyemenye buli gumba lyolina mu mubiri paka ngombulidde what's going on. Nentandika omukuba actually nangamba tsagala violence lekera okukola kyokola ne muga kati omanyi ngenda kulekera okukuba naye enkya bukeera ku macha kwata ebintu byo ne mama wo mugende n'omwana wange omuleke wano. Yali makago jukira yali makaga gange buli kimwe kiri mu nyumba kyange era ekiro ekyo ng'asomba engoye ze ng'aziteeka mu garage buli kimu kyonna ng'akiteeka mu garage. Kati saako mwoko olutalo lwali lunene kati nalina omukyala n'omwami bempita abazadde abandaputinga eri ku America nga mbayita nga nina ne pastor naye nga muyita nga tutuula mu misango nga kati ye omwami wange bambi yawulira nga muswazizza maybe nali badde I would have done it differently senga nali musomesa oba senga nali manyi ekyokukola muna ebintu nga byonoonekera ddala maama yakera ku makyanga akwata ebintu bye nga agenda omwami wange ayitawo weeks nga agamba n'omwana namugamba mukazi tojja musobola genda oddayo osome gye wa state gye wavaamu genda osome nga n'omwami andekawo. Kati keep in mind ndi wankindo enkino tezina kuwona bandese n'omwana nyumba nene ndi n'omwana nzekka watabukira ddane Nazala n'omugamba fuluma samugoba mutabani we naye twakola meeting nze nyazalanga actually simwasamiza nko kama kumugamba kintu kyonna oba n'okumuddamu kuganyazalanga mujooza ajooga nnyo n'essasamya nko kamwa kuba ffe waffe baali batukuza bagamba omuntu omukulu abeera muntu mukulu ne wakola ekibi
sirika to confronting muntu mukulu ekyo nakulanga nkimanyi erinnya zalange era nga Katonda ndaba jazalanga akoze ebintu bingi ne siyasamya nkoka mwakange wadde okumuyisa obubi wadde kinzenye zalanga wadde brali siri musomesi nga nkola ebintu ebi naye nga ekimbadde muyisa bulungi naye nga byakungulu paka nasomesebwa kakati nga nyazalanga nga agenda waitawo weeks 2 nga n'omwami wange naye abisula nga agenda nga nsigala mu nnyumba nzekka n'omwana nga nkaba amaziga nga nkaba omwana wange yali mutondoza yali agenda yakabwezi oba mwezi gumu n'ekitundu akaana ka baby ako kareachinga out emikono gyako bwekati nikakwata face yange bwekati nekatunuulira nga kalinga akagamba mami enough is enough nategeera nti oyo Katonda kati yayogera nalekerawo kaaba nentandika okusaba kakati Katonda nga wali wakisa of course emyezi gyayitawo nga omukyalo oli bali bamita mama Kasule ne tata Kasule nga bajja ne banchekingako olusi ne bajja ne bantwala ne banganja ngo tobeera mu nyumba weka kwegamba nembeerawo omwana weze emyezi 3 nenzira yokkola kati nga ne bagambye nti mirimu gyange gyakutambula nze gwolaba Katonda yantekako ekisa nagenda okukola nga nkutte diaper bag nina computer bag nina stroller nina suitcase tugenda okukola ne mutabani wange nga tulinya nnyo tugenda ntukola ne tubeera weeks 2 tukomawo omwana teyandwalirako kwegamba okukola okwo it actually saved my life kubanga ng'obwongo obuteeko kubanga bukola omwana munyonya nanywa ki omwana tekinu kwegamba olowooza mwana kino kiri somehow naye nga nalaba ekisa Mukama ng'aleeta abantu abanyamba ng'aleeta abantu aboogera nange obulungi kati omwami nga once in a while atukubira essimu naye wakuba essimu tubeera mu byakuwoggana nze muwoze empogana wandekera omwana diri papa kakati somehow somewhere Katonda tandika okudiringa nange nangamba watch your tongue ebyo yogera toba na bukaawo awali omwana you infect omwana obanga oba n'obukaawo nengendanga neddako mpola netandika okuwulira emikutu nengendanga mpona mu mutima kati omwana ono nenyongera okubanga nkola omwana ono we yaweza nga agenda kuweza ng'emyaka 2 nengenda mu lukuŋŋaana lwa TDJX mukyala wa TDJX we yali abuulirira omukazi mwoyo mutukuvu yayogera omukazi oli yayogera nga ayogera nange mu bantu bonna that woman was talking to me nagamba abamu ku mmwe temwegoya babba mmwe kubanga mwasoma kubanga mulina ssente kuba naye nagamba nga mweguyako ki omwana muzadde ssente zange nina oba agende those were my thoughts nga simugamba mbuntu naye nga ebyendowooza gyebiri munda mutima nga bandi bakwano bange bangamba nte bwezaalidde omwana wo akasajja okeeguyako ki nange ningamba akasajja sikeeguya natuuka wali omukyalo oli yabuulira enjiri n'agamba oyo omusajja gwe wafumbirwa obwo buweereza bwo that is a ministry eyo ministry webeekulemye togenda nagenda mu ggulu kubanga ministry eto ogikoze Katonda kyakuwa okukola tokikoze nengamba wo kati bwe nava mu lukuŋŋaana olwo nenkubira omwami wange essimu nemugamba ssebo ngenda kujja nkufollowing gy'oli tugenda kusenguka tujje nangamba ogenda kulekawo amakaago nemugamba ye amaka ngenda galika ngenda kunoonya omulimu nja kufuna ebyemirimu by'Omukama yampa ekisa nti just work emirimu girabika kati nga ngenda ngangamba nedda ati bwaliresa ennyumba yo kati ogenda obe ne mortgages 2 biki kati nyazaala wange yali yaddayo naye Kenya kanyazaala wange yawulira nti mpulaninga kugenda jena neesooka nakati ebiseera omwami wange ali mu ssomero nga asula mu kafo katono nnyo ku ssomero obufu bubeera butono in fact bakaita studio awali ekitanda ewali n'effumbi ewali na buli kimu maama wange nga yeesitula nga yeekubaawo kati nze neŋŋamba kati gendawa naye ne kyenakola neŋŋamba omanye kanfune ennyumba kubanga essente tezaali kizibu nga nfuna ennyumba nga mwami wange mugamba kati nga bw'oli ku ssomero manyi obeera busy jangu ku weekend tukulabe nga ku weekend ng'ekintu kikola naye nga maama waffe naye nga zze era maama waffe yajja n'alaba mwana nga banayiraba akaana tomanyi nakyakola all you know is making money you don't know anything about raising children look at the poor boy nensirika maama nesimuddamu nga tubeerawo ne bitambula obufumbo nga butambula naye nga omwami tumulabako ki tumulako ku weekend balirirwe naye nga maama ye ali ku kyoto wali kakati yamuliko kakati ekiseera kituuka omwami wange amala okusoma naye tenaba kumala kusoma omulimu gwe New York nga nguvaako nga nfuna omulimu e Maryland
ng'omwami mugamba omanyi kati eri omulimu Maryland mbadde njala tugende Maryland kuba tusobola n'okuzimba ye ennyumba biki nga tukwatagana awo ng'omwami agamba omanyi kati gende Maryland bwe naamala okusoma nja kuba joyininga nga ngenda Maryland omwami ng'atuuka ng'amala okukola ki ng'amala okusoma maama nga oba bakiyita batya ng'akomba kwerima maama ng'agamba omwana wange tavaawo wano kati tufuuse bajja nabajja kati this time she comes and she talks ng'atandisa n'okuteekako ebyamalogo naye nga ajja n'agamba kati wano omwana wange keep in mind where twabeera e Maryland twabeera mu townhouse it's a 3-bedroom townhouse eriko ne downstairs namba wansi omuntu asobola okubeerayo agamba omwana agenda kubeerawa ebintu byagenda biteekawa kwiga mama netandika netugenda mu nsi ey'omwoyo mama n'asindika nange nensiiba netusiiba netandika okulaba mukama nga ampa ebirooto nga omusajja tumusika mama amusika nange musika mama najja mu nyumba mukama nga amundaga mu nyumba nga mama afuwa eddagala litwawukanye kwiga netubeera ku mbirigi omwana nga ate nga ye yalwala omwana nandwalako omwana n'atandika okufuna nosebleed Nyanzala we yajjanga n'afuna nosebleed twali tuli awo omwana bamulongoza n'omulongoosa ebisajja bizze ekiro benzija k'omwana bisika omwana kati ebiseera njize okusaba naye nga simanyi mutundwe ebiseera binjako bisajja binsika k'omwana tulwanya olutalo nfunye Katonda alina akasanvu Katonda angasseeko abantu abayimidde nange abasaba munnange lwali olwo omwami wange ng'akwata bintu bye nga akola ki ng'agamba I have to be with my family obufumbo nga butandika okutambula kati bwe twatandika awo nga tuli mu honeymoon tuli bulungi biki maama ng'ajjanga akyala maama we yajja okukyala ng'akola ki nga ndoota ebirooto naloota ebirooto bibiri ekiro kyasooka ng'omusota gyali ebiri nga gingoba ng'ogula gungoba guva eno ng'ola guva eri nenzukuka nensabaasabako awo nenziramu nendoota ekyokubiri kinaloota nga abantu bayingidde mu nyumba yange bagamba you have a water leak nembaga muyingidde mutya mu nyumba yange why can't you even make an appointment kati nga nkyayombesa abasajja nga mpulira ebintu bigulungutana mu bbaati naye nga ndi mu kirooto kati nagenda okulengera kigwa wansi beddu ekintu bwe kyagwa we nakyo tunuulira nga ndaba muntu naye omuntu oyo nga mufu naye nga amagulu bagasibye bwe bati nga basiba Laazaalo kati ngenda okuzuukuka mu kiro amagulu gange nga masibe bwe gatyo nga gendalayo mu kirooto olumbe lunkutte kati maama wange nga bwali olwo twazuuka enkya ne tutandika okuyomba ne tutabuka omwami wange nga mpita na you ng'ayogera ne maama we nayogera nga you this you that ekirooto bino wezuuka ekirooto kiwedde ekirooto kiriwo olabye omulambo gugwa yes kakati mutandise mu buliwo tutandise mu buliwo kwolwo nyini we nawota ekirooto muva ku kiolo okutabuka oba twava naku kyo maama alina kyeyamugamba kiŋŋambe ne tutandikira awo nga natandika okumpisaamu amaaso natandika okumpisa maama yabeerawo banaku nga 5 bannanga awaka waabeerawo ebizibu kaakati blood pressure yange n'erinnya negenda wagonza bana nali sina blood pressure okuva we nazaala omwana nga yamala netereera blood pressure negenda mu 2 amagulu gono ne gannuma okunzita obukawu nga buli awaka obuyitirivu kati mukwano gwange kati nga naye nga ngenda n'enkola ikolo nali nkola Boston naye nga mbeera Maryland nga I fly out kati gali olukuŋŋaana nensangayo omuwala omu Bambi Catherine oba gy'oli nkwagala nnyo ne mubuli ebigenda mu maaso mu maka gange ne mugana yenze gwola omusajja namuvumye nze ndi mujoozi nnyo biki nanga nti wawulio kano ka radio akemutundwe katege n'akampeereza nga ntega radio mwaka kyogu mu 2017 munaye nga ntega radio ngatandika kuleba basomesa it didn't make sense in the beginning ngakula dadi byagamba siri wala ngamba n'omusajja enenjiri gyabula yebe Uganda bino si byaffe kati osiri wala otya ngagasirika siri wala ng'oli n'omwami ebintu bitabuse oli mwagale ava okwenda mugambe kulikayo dadi bikiri ngamba n'omusajja oba ki kakati nga mbeera ka radio kati tyaje liri busanga abadadi bajja nga dadi mu meeting ne mami mu buntu Namugerwa Nchala Justin yes abantu bali lovely nga njogerako nabo dadi nga mugadadi njagala kujja olumbe lunnuma bino bigenda obufumbo obutabuse kati ya mama yagenda
naye ng'obufumbo bwatabuka tusula mu buliri bumu naye nga tewali muntu akola ki tewali muntu anyega munne muli mu lusirika tuli mu lusirika tewali agamba good morning afumba nemmere naye naafumba akasaka kerange nenfumba akange kakati munnange nga njuga ne daddy nga mga daddy njagala kujja bikinga nga jangu wayitawo ndowooza weeks nga 3 nga bakomyewo nga nzija bambi daddy nga bajja ku kisaawe nga bankima nga bandeeta nga bantwala awaka lwa Sunday nga bantuuza wano nga ntula mu bapya nga nsoma nga ngamba nga batandika okukola spiritual mapping anti wamwete mufumbirwa biki nga ntunula ewaffe tetufumbirwa era abantu bazaalayo omwana omu nga banoba tunulira ebukoja mama nga yazaala abaana 12 mu basajja 11 kwegamba nga nkitunulira kyonna nga nakigwa wakati eno nyazaala wange alina byakola eno mu bukojja ne gye banzaala ntomanyi kye bayita obuzaaliranwa bugolokosa abalabe bwagolokosa ne bugolokosa abalogo ng'olwana na kino naye nga kiri kyekikoze alliance kati munnaye nga tube nga nzija wano daddy nga ntuuza yantwane ku lusozi nantuuza nanga mwana wange gwe wennyini olina okukyuka olina okulokokera ddala otolina kurespondinga nambeera kyekugamba tunula ekigambo kya Katonda nagamba olina okuyiga long suffering kyekingamba nyina nga Harriet olina okuyiga long suffering omusajja tajja kukyuka gwe nga tokyuse gwe wennyini olina okukyuka kati munnaye walinamu obuntu bwo nange nalina obwange bwali bungi nnyo osobola obuŋŋamba ku wano butugambeko nali ndi mukyala munyomi nga nze omwami wange munyooma nnyo nga simusaamu kitiibwa naaka lwaki nze nina ssente nasoma oli mu nnyumba yange ate okola bisapozi kukola nga mwami nze nsasula buli kimu ekitiibwa okijjawo era ebyo byetusoma ndi women be submissive to your husband nze ekyo nga sikisoma mu bayibuli nga ekyo mu kitabo kiyite era abakisoma siwuliriza siriiyo bino msimanyi zino bintu byabakyala mbu bannaaye abasajja mbayise bwe mutimu bakwate bulungi no nga musajja alina okunkwata obulungi bayibuli yagala nti musajja yagala mukyala wo kati nga nkola ebintu ebiyisaamu amaaso omwami wange nga simusaavinga omwami wange sooza ngoye era nga ye yayoza ne bwe mba njozezza engoye nga ngololako za mwana wange eze nga nzireka waawo nga nemmere mugamba food is ready oba toze ku dining ngajja kwesavinga nga newemba ninaje ngenda sogera nti ngenda wano ngenda bugenze mugamba see you later nga nkola ne trips ezijja mu Africa mugamba by the way me and the boy we're going to Africa omutegeezaako butegeeza teyeetaaga kusabwa ebyo terimbu omusajja yantegeera wa ngamba I will make bad decisions I have to make my own decisions yagusanga otegeera naye ne batugamba nti era omusajja yabwagamba nti nedda yakutegeerera biki nga sibirina omwami wange namuyisaamu amaaso era nga ngamba go talk to your friends nga nayamba kati zize engulu ne ngamba kati omanyi why don't we do ABCD nga go talk to your friends da yogera na mikwano gyo nga omwami wange namuyisizaamu ddala amaaso ne mujjiramu ddala akategeera empale nga najye mwambala nga nze empale nze njambala mu maka nze ntegeera ekinaabeerawo nze ntegeera omwana agenda somerawo nze ntegeera buli kimu buli kimu kwe gagwa osalawo nze nsalawo kati munnaayo najjano ddali n'agamba omanyi omusajja olina omuyisa bulungi omanyi olina okukkakkana wansi first baby wawaka mwana wange nesanga nga ntandise okubikka omusajja nga nzukka ekiro nemubikka sikulimbaga Katonda mu ggulu empewo ng'emufuuye netandika okusabira bba wange nemusabira olozeeyo eno wamalayo bbanga ki namala weeks 2 netandika okuwulira nga ntandise okumwagala kuba dadi yagamba nti omusajja ali mu sitaani nawe oli mu sitaani w'okumukyawa nali namukyawa nga yantama nga sagana mutunula nako munnange olusirika mwali mututte ebbanga nga ki nga muli mu lusirika ewaka alimala mwanuza emyezi nga 2 kakati munnange nga tukola ki nga ntandika okukola ebyo ebintu ebyekisa nga omwami wange agenda akyuka nga yasooka n'atya n'agamba ono omukazi oba ayagala kumpa butwa nga tandise n'okumusibira emmere gy'agenda nayo ku mulimu ya lunch nga ngamba what happened to you what's wrong ogimupaakingira n'ogiteeka mu mmotoka kyendeseeyo n'emabega ne muli naye natuuka ne mugoba mu buliri naye nga maze okugyamu tundwe naye nentuuka ne mugoba mu buliri namugoba ntya nga nzirira omutamani wange ne muteeka mu buliri bwaffe ate yanaaba neebakawa kati ye nga yasalawo kati nga teyeba kubanga ye akola long hours kakati nga omwana namuteeka mu buliri kati ye wajja nga agenda yeebaka mu bwa mwana
kati nze bwensaba wano njize ebyokusala emutundu emmenya nkutula biki naye tolina birooto biwafunanga bino ebirooto byakawuula abakazi bebafuna ebyo ebitta obufumbo nabifunanga nalootanga nnyo nga mpasiddwa nga nina abasajja abampasa abasajja abalala era ebirooto ebyo mbibadde nabyo okuva we nafumbirwa nga nina abasajja abampasa abalala ng'olaba olina omulala omulala ntambulirako era nga nempasa nga nokwegatta olusi negattanga nabyo naye lusegatta nnyo naye nga bijja ne binkiisinga ne tubeera mu laavu nabyo ne tutambula nga twekutte bwe tutyo kati bagenda okusomesa wano nga bagamba olina abasajja obuwonge kakati ebyo nga tutandika nga tubisaba Katonda yanteekako wano abasumba abayimiridde nange kati nange eri nga neekolamu omulimu kakati ekiseera kyatuuka netutereera ddala bulungi omwami we ntaddamu netuddamu laavu neddamu buto ng'otandise okukola bino enjiri gye wali ogamba nti eyo yaba Uganda be bagisaana era dadi namugamba dadi ebyoŋŋamba tebiriyo bikola Uganda ewaffe tebiri dadi naŋŋamba munnange bayibuli yenna yaffe ffenna ekigambo kya Katonda olina okikola ki okikola nokifoloyinga nga wekikugambye nange dadi naŋŋamba nnyo naŋŋamba mwana wange enkoko teyala buliri kubanga ko teyala buliri omuntu yera yanno giyamba naye mwoyo mutukuvu mugamba akuyambe kakati awo netandika okuyitanga mwoyo mutukuvu kati before that kanzire wali emega nga mazo mugoba buliri mwoyo mutukuvu naye najja nankwatamu naye muka ekiro saa 9 okusaba bwe nalandika okusaba mwoyo mutukuvu nangamba ani yali mbuliri bwo netulanga mutabani wange nangamba omwoyo mwana mujje mubuliri ng'omuntu wange ayogera ddala nange bwenti nga bwenjogera naye mujje mubuliri adde mu katanda ke nenkwata omwana nemuza mu kisenge kye nenkwata omukulu nemugamba gwe ssebo okola ki wano jangu mbuliribwo omwami wange n'akomawo mu buliri bwotyo bw'omugamba namugamba you need to get out of this bed and get in your bed mubuliwo nanga what's going on namugamba nothing is going on come on nemujja mu buliwe nemuteeka mu buliri bwange ebyo byogera mu luzungu yani twogera luzungu awaka mwami wange muna Kenya nsogera luswayiri kakati munaye omwami nga tuddamu okudaadiza nga tuddamu dadi mami nga kati nga ntandika okukola ntandisa okugolola engoye ze ntandisa okukola ebirungi dadi mami nentandika okufuna ebirooto nga tebinakujja nentandika okuwulira emmindi ng'ewunya nengamba emmindi ewunya evaawa nga mu kiro saa 9 mpulira emmindi ng'ewunya mu nnyumba yonna ekyo tekyayita ku ekyo nenkola ki nentandika ati omuntu ng'aginfuira mu nnyindo yange bwenti nga muwulira agifuamu bwatyo kakati ekyo tekyamala awo nendoota maama wange nyazaala wange ngazze ng'akutte ebiso 2 ng'agenda kuntemako omutwe kati ebyo tebyakomaawo nendoota nga mpuli omusumba Kasiryo naŋŋamba nti your marriage is under attack ebintu ne biddamu buto ne bitabuka ntalo lwali terunaggwa gw'odaadiza twadaadiza nendya neteka blue band ne peanut butter we Canada nkulaba kakati munnaye ate kino kyo enenfufu gyeyasitula kino kyali kinene kubanga ku luno lwokka nagamba Mukama ono si bba wange mpaako ku birooto ebindagoba kuba omusajja yatabuka awaka ne watabukira ddala nali ntandise n'okutanga luli nali nga nsaba nga nsabira obufumbo bwange kati ne weyaŋŋamba nti omara gizana attack nengenda mu kusiiba nensiiba era nawulira ngamba kuba emizimu gy'ekika nenkuba emizimu gy'ekika naye era sitaani teyandeka kati ekiseera kyatuuka waliwo omukwano gwange omunagamba ye waliwo pasito omu asabira obufumbo nanganza obufumbo bwali bunnemye naye gendako wa pasito yakusabire nga pasito yali 300 miles away nina okuvuga 6 hours nenzuka ekiro saa 9 ogw'ekiro nenvuga emmotoka nengenda omusajja wa Katonda oli ansabira obufumbo bwange nentuuka eyo naye wenatuuka eyo nengenda mu mikwano gyange nasula mikwano gye nasula bali divorced bonna neighbor wange ali divorced kuga standa netoloza omwoyo gwa divorce kati wenatuuka nengamba ebino nvuga ntya emmotoka 300 miles tingenda kusabira bufumbo nebukono wandi banga kikyoli kakasajja kaveeko sente olina wasoma olina omwana kiki ekikutta nange nengamba ki ekinzita
sikyakakana kukyakala sikyagenda ku vacation sikola byenjagala mbu omusajja kakati gwe eyavuze 300 miles one way ne 300 miles in another way eyaza okusabira obufumo nenkola ki nembivaako nojja mu switch nenzija mu switch kakati what make matters worse omwami wange akwata ennyonyi naye antegeezaako ngendako Africa katulina ennyumba wano erubowa nemugamba sebo ogenda kusula don't worry about it nengamba agenda kusulawa kati ekyo we yakikola n'alinya ennyonyi najja mu Africa simanyi gy'asuze simanyi gy'ali ali mu kukyakala nenga you know what this calls for divorce nenkubira n'abasumba benjogera nabo ne bagamba ono omusajja ali mu bwenzi ajja kunsitira bwereere nenga bino ngenda bivaamu kati sitaani mugezi sitaani nga mpangirayo nga nfunayo omusumba omulala siwa wano mutunda naye weno Uganda mukalaba nga musisinkana mukyala nga muyitiramu nga ngamba oyo omusajja yeetaga kuwa break muweemu omwaka nga gumu kakati agenda okudda e Uganda I had made up my mind tibuno obufumbo nkoze eki keep in mind kakati kanzireko emabega mukama eri ampadde ebirooto ebyali bisinga okuntabula n'omwami wange omwami nga yagaana okusasula ekintu kyonna nga tasasula gaganda bolina ssente kati naye mukama ze emabega nga mpadde ebirooto nga ndaga ng'omwami wange atandise okumpa ssente nga zimuluma naye ng'azimpa ng'akindaga mu birooto Namugerwa katukomewo katono okay. Cyenda mu munana katonnyeza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo obulamu bw'omulokole buli lwa mukaaga okuva ssaawa 3 okutuuka 5 ez'okumakya ku 98 katonnyeza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo embeera buli lwa Sande okuva saa 6 okutuuka 8 ez'emisana ku 98 katonnyeza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo 98 katonnyeza musanvu Kampala 96 Fort Portal 13 katonnyeza 9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo tukomye wali ku 98 katonnyeza musanvu programu yonna enganzi mu kwoli mukwano muwanguzi tawanika era nga ekutuusibwako ba Prosper Junior School Day and Boarding muli emabega w'omuzindalo Juliet Juko Jeje tuli ne mukyala Namugerwa 1 kaseera nkalaba kazibu kentuuse muka amasimu ate sijja mukwasaganya kubanga saawa yonna abukaddayo ngenda munzikirize atumalireyo amasimu tujaga kubencha tubuulire nnyabo kakati mukama ndaga nti omusajja ono agenda tandika okumpa ssente mukama nditira ebirooto ndaba mami nga ngamba nti mwana wange weebaze omusajja agenda tandika okulabirira weebaze ekyo nga nkivaamu sooka otubuulire state y'omwami gye yalimu nga tasasula kintu omwami wange yali tasasula kintu kyonna waka kintu kye yali asasula school fees za mwana we ekintu ekikwatagana my husband is a wonderful father ekintu ekikwatagana ku mwana oli akwagalira omwana n'omwagala n'omwagala nga tewali mwagadde kubanga akwagalidde omwana kati ebikwatagana ku mwana school fees biki ebyo byo nga abikola naye bills ezawaka nga talina ate nga akola nange nkola granted nali nkola sente nnyingi okumusinga maybe double his salary naye oleetayo kyolese of course naye obwo bwali busibe naye mukama nga atandika okundaga mami ono nga mami Justina nga ajja mu kirooto nga ngamba nti mwana wange weebaze kubanga omusajja agenda kukulabirira kati ebyo nanga bibeerawo kati nga ndota n'ekirooto ekirala nga boss wange ku mulimu mwami wange amuggyeko wallet n'agimpa ngera mugambye ono mukazi olina omusasula yakugamba mukama ayogera naye n'ensi eyogera emikwano gyange gyogera gyali mingi nnyo emikwano gyali mingi nga gyogera ate abakyala abali eyo
bannaye tuba tuyita mu bintu ebituluma, we tend to open up ne twogera ne kitalyogedde bannanga bana abantu bakyawa bakukyayirako mwafuuka bazungu twafuuka bazungu nnyo twogera buli kimu omuzungu yayogera buli kintu kyonna bakamusanga nakumalirayo tetusibaamu ddala if we in pain fe ng'abakyala oyagala munnanga omuntu awulirize akusaasireko kwegamba nanga waka waali wanfuukidde awaka kati gye nakoma okwogera standing eya afuna opportunities kati nenfunayo n'omusumba omu gwe nafuna nanga nti oyo muwe break mwaka mulamba kati omusumba ngambye muwe break n'emikono gyange gyogedde nange newadde ekyawandiikibwa ne ŋŋamba nti okola ki ofubanga nnyo okukuuma omutima gwo kakati engero 23 kampisewo nakano abannaye okufuna ba prayer partners is very important kuba nagera nefuna prayer partner Sheila Detroit manye owuliriza omwana ono yankeepinga straight on the narrow mwana muto neyangamba Harriet emutunese basomesa bwe batyo Bible egamba etya omwana n'akintekako nangamba kati onoonoba kirwe kyogenda okwa completioninga mu bulamu obw'ekirokolo ogenda abantu ogenda bagamba otya n'abaana abalabe abawala abato be mentoringa batulina mulimu osaba kino osaba ne bagamba kati go giving up oba tuwadde kifaananyi tetunakufumbirwa nibanga bakutusobola kusigala mu bufumbo tetusobola kufumbirwa kwegamba nina abantu abo bwe bati abantu nulidde banteseeko amaaso kakati embeera eyogera mukama naye ayogera amaloboozi mangi nnyo abakyala muyige okusirisa amaloboozi gano kakati munnange nga nsazeewo ennyumba twali tugipansa gitubeeramu omwami ngo wetonya kunaku wetonya bwati nakomayo Uganda nemugamba by the way ennyumba bagyetaaga mpaddeyo 60 day notice tugenda kufuluma mu nnyumba eno eyo gyewali obeeramu gyetwali tubeeramu fembi kati nasooka nesimugamba nti nuba waitawo weeks nga bbiri nemugamba by the way because of ABCD sigenda naawe funa gyogenda naye ngenda kufuna gyendaga mpola omwatulira ebyo ebikunyiga ebinyiga ewaka ekyasinga ennyo bwali bujja biro byonna okusalirawo ddala bwali bujja kuba yajja Uganda yajja yabeerawa ali naani akyakadde naani kati simanyi olaba okozesa emotions okusalawo decision z'obulamu bwo ebyawandiikibwa bakatonda ayogera byonna byampita ku mutwe saabijjukira kiringa kitisse wateebereza sina kinalabyeko obujjo obwo namutuuza nangamba nkubuulire nsobola okuaccountinga every minute wajje nabadde nani gwe nabadde naye naye sinakubeerako na mukazi sinagamba nti I respect you too much okukola ekyo sinaba naye nga sina kyempuliriza nze nteebereza amalowoozi gaŋŋamba gempuliriza noba ndaba talina kyasasula kati nali nkyalimu ebyo byonna buli mu abawagizi bange bangambye noba oyo omuwala Shira andiko ngamba tusiiba naye nangamba Harriet nga nga tuse okusiiba nga sikyagana kusiiba ate kati nsiiba kingenda kunoba ekikosi kye kyali kigamba kyonna kyali kirokole tekuli n'omulokole naye kwaliko omulokole omukyalo omusumba yangamba muwe break naye ekikosi kyange kiri ekirabi bantu benahanga nawo mu nsi simanyi olaba ntandise okuddayo mpola nzirayo ate olutalo tebalulwanira bweru abafumbo ntinoka muwemu ka break ngende olutalo tululwanira mu nyumba amagezi ge baali bampadde kakati nawe olina okwetegerera bwe mulokole woleka ne bakutegerera ngo namu y'omutukuvu gwe bakulekera shauli yako kati munnaye bakikosi bantegeredde kakati nengamba omanyi ngenda kusiiba kati awo ngenze nefuna apartment bwenagaa nefuna apartment nga nungi yetunulanga mwana nga sente zayo nungi nnyo nenga I deserve better, I can afford this nengamba nzisobola nengamba bagenda kubeerawo yanaamanya tuusiza omwana wange mugambye omanyi kati ogenda kubeera n'amaka abiri maama wa gy'anaabera ntaatawo gyonaagala gy'onoobeeranga akasajja katukaakaabye wataninze deaf ear sitabikwatako kakati naye era mwoyo wa mukama neetalekera okwogera mwoyo wa mukama ng'ayogera nga ngendako mukusiiba nga ngenda mukusiiba mukama nga ngenda kusiiba ennaku 10 sigenda kulya mmere oba toyogedde nemugamba mukama omutima gunnuma kati nina wano bambi Pastor Vincent mukama muwa omukisa omusajja oyo alina omukwano atakubuulira bayibuli yokka tateekamu kikye Pastor Vincent nga mebuli ebiyitamu byempitamu nga mmanyi oli mbulumi mmanyi omutima gukutuse naye munnange weekuŋŋaanye okole bayibuli kyekugamba kati nga ngamba manyi kangende mukusiiba nga ngenda mukusiiba omanyi mwoyo omutukuvu wa kisa teyalwayo second day nga nfuna ekirooto
bwe nafuna ekirooto nga ndina omwana wange mukutte ku mukono tutambula bwe twatambula nga amazzi gatutwala by the way nali mu bigere nga naye obuyinja nga bunyiga nga bunyiga nnyo ng'ebigere binnuma nnyo omwami wange n'antunula nanga Harriet, are you gonna be okay? Ne mugamba yes, I'm gonna be fine. Bwentyo nga nkanudde amaaso kaakati nanvaako nantunuulya ne nkwata omwana amazzi bwe gatutwala ne tutambula ne tutuuka ne tupangisa akayumba kaali ka ruumu emu nga kali mu siraamu mu kirooto enzigi tekuli nzigi abantu abalwana ebweru bagwa mu nnyumba twali tutudde mwana atudde mu kasona nange ntudde wano wazzeewo omusajja anyambudde nali nyambadde jinzi aginyambudde aginzigyemu ne mugamba no not in front of my son no kati nenzuukuka mwoyo wa Mukama n'angamba gy'olaga that's the life you're gonna lead. Nenyongera okuloota ebirooto mu nnaku ezo 10 ng'amazzi gantwala nga ndi bubi naye olunaku olwasembayo mu kisiibo kino naloota ekirooto mu kirooto ekyo nali nga nalaba ennyumba omuntu n'asonga ku nnyumba n'angamba this is where you're gonna live. Nentunula ennyumba nengayi ate apartment gye nafunye tefaanana bweti wano wetubeera tewafaanana bwe wati kino Mukama kitegeeza ki nenziramu neneebaka muladdamu okwebaka nendoota nga nvuga emmotoka naye nga nvuga speed kati ne missinga ttaani yange neŋŋamba oh gosh I missed my turn ate kati okudda emabega ate nkole ntya bwe kibeera obeera kaki kafubutuko ye nali kafubutuko era kakati nentunula emabega bwe nti nendaba nga sira muntu gwendaba nentunula neno nga teri muntu nenkola U-turn nentaaninga when I made that U-turn nendaba nga oluguudo oluseerekerevu nga lulungi nnyo nga luli calm nendaba nga side eri ekakolansi nga kalungi nnyo kali paved bulungi ngeno side eriyo ennyanja naye nga nteefu nentunula bweti nungi nenvuga mpolampola nga ntunula eno ntunula eri nagenda okuzuuka nga nina essanyu lyambadde sina naye mu mutima ng'essanyu nga busting out in joy neŋŋamba mwoyo mutukuvu so you want me to make a U-turn oddeyo nzireyo ewali amagenda amalungi ewali neŋŋamba Katonda gwe oba gw'oyogedde nga kino gw'okyogedde wadde nafunye apartment ennungi etunulanga omwana olw'okuba nti gw'oyogedde ngenda kubanga jjukira nali ntandika ekisiibo namugamba Mukama wotagenda nange sigenda kubanga njagala kubeera mu ngalo zo nemugamba oba gw'oyogedde nemugamba kati ebya looko ngenda kubyejjamu kati nemala nensaani nga mwoyo mutukuvu oba gw'oyogedde ensookaayo omusajja ono kabeere positive nga mugamba ekintu kino naye kakyagale oba nga gw'oyogedde oba si gw'oyogedde nga birowoozo byange kale naye kakirejecting munaaye ku makya nga nkeera ku makya nga mugamba ssebo we need to talk nkola U-turn nga tutuula wansi jjukira ate wadnabadde sikugambye namugamba bino ebyokunoba yangamba nti gwe omanyi decision enjyokola kyegenda okukola omanyi effect kyagenda okubeera ku mwana ne ku nze nakuggwe nangamba osazeewo okumenya famire yaffe bwoti nangamba ddamu olowooze bulungi kubanga famire yaffe ogenda gitta kati nenzirayo wayitawo ndo wiiki singa 3 awo nenzirayo nemugamba tutuule twogere nendooka mpandika oluki a laundry list of things ebintu byabadde takola olukalala yes muwandiikira ne mugamba gwe ebikunobya binobya ebinobya tondaga mukwano tonjagala tombulira gy'oba olaga tokola biki kwega byonna bye mugamba nga nange mbikola I'm guilty kati ekyava akyuka nanga Harriet bw'otambula wano mbuulira neŋŋamba amasoogera neŋŋamba wano bwetubeera mu lusirika gwe tosirika wali otandiseeko okwogera nange nga gwe naawe wano osirika neŋŋamba wano wali ombuzaako noŋŋamba mukwano wasiza otya oli otya owulira otya oba oyambadde onywe kuba namugamba nyambala wano nenyuma notaŋŋamba nako tondaba biki wali ondabyeko wali otegedde kikyempitamu wali otegedde oŋŋamba yagala sente kino yagala sente kiri wali ombuzaako noŋŋamba nti waayi sente okola meka kiki osobola okukola wali otuddekaawo n'obimbuza ebintu ebyo nemugamba nedda ssebo nenga wansi ku maviivi nemugamba mukwano gwange nsaba nsonyiwa nkwegayiridde nemugamba okuva olwaleero buli kyenjagala gwe onkolere ngenda kikukolera mukyala Namugerwa wanje ku byonna omwami bye yayogera ebyali bigenda okukunobya
bimeka gwe biwali okola ewaka nga byo byansonga mu lisiti wabisangamu oba nawe wali opposite ku byo? Nali nkola nga ye bwe yali akola. Kati nze ate nze omulokole ate nze nali mukyamu nnyo. Kale ekya bbiiru kyokka nti alina okusasula bbiiru ekyo kyo yunga omusajja you have. Tukugenda tulina sasula zonna naye at least ng'omwami bannanga abaami wadde oba okola ssente ntono naye erabeerako ky'ositula. Naye olabika wamulaga nti gwe ezizo zikavalinga. Nakimulaga. Era yonna we twatambula byonna nga mulaga nze I can do this. Nsobola okukikola. Ko naye kantereka akambi. Of course. Nga mulaga kyonna nsobola. Tugende mu maaso. Kaakati we nasalawo okusalawo okwo omwami wange nkera naŋŋamba maama tugenda ggula ennyumba. Jjukira tubaye tupangisa. Omwami tasasula kantu konna. Naye kuno okusalawo kwensazeewo ebintu bitandise okudduka emisinde. Aŋŋamba tugenda ggula ennyumba ate tugenda kuzimba mpya from the ground up. Ne ŋŋamba what? Nga ŋŋamba kati genda nkutwaleyo. Nga ntwalayo nga tulaba we tugenda kugula is a new subdivision watandika kutandise kuzimbawo nga tukola paperwork nga in fact tutandise okuzimba tumalanga ennaku z'omwezi 13 batuwa ebisumuluzo ebipya. Nze abakanga nfuna boyfriend omupya nze mwami wange muyita na boyfriend kati. Akali akasajja. Kakati boyfriend. Awaka walungi, awaka waliwo emirembe. Nange mwenyine tulya mundabirwamu nendabanga waliwo different. Kubanga nakyuka emirembe wegiri tuteesa bulungi, twogera bulungi, essala w'ogisaba owulira ng'egendera ddala. Bannange Mukama alina ekisa nali I had made the worst decision ever. Amaka gange banne nali nga fulumye. Nali nga waddeewo omulabe sitaani. Naye ekisa kya Katonda mulungi, mwoyo mutukuvu wa kisa era yansaasira era bwe bujulizi bwe bwenzo obbawo olwaleero. Engalo n'akalulu tuziddizaane. Yesu yekka. Ndowooza bannange akaseera kange keeko. Enjiri ya Musumba Tom tekolera ba Uganda bokka. Nedda. Enjiri ya Musumba Tom ekolera buli muntu yenna yakkiriza Yesu. Ate enjiri ya Musumba Tom eyigiriza okuva ddala ku kikolo. Teyina byebikkabikkako nti ojja kutoolamu kano ojjemu kali otoolemu kano ojjemu kali. You cannot cherry pick. You either take it all oba sitaani akwesunze. Tugenda mu ggulu. Mukwano twebaza Katonda tukulumize Katonda omukulu ow'amaanyi. Njagala okulekera abawuliriza abaffe ngaseera kafa akamasimu kadduse mu ddakiika nga 2 kanfuneyo ndowooza 2 gokka. Allo. Twebaza Mukama ku lw'omuwanguzi waffe. Huyo. Naye nze kyembuuza omuwanguzi. Mubuuze. Nazaala yakomawa. Ebyamalogo nabiki yabiyitamu atya? Nazaala akyaloga bambi naye nze kati mwagala nnyo era mwaniriza naye bambi alowooza nti n'omusawo omunene nnyo buli wenzija Uganda muleka ng'ali ku pini. Abagamba ngenze bampe eddagala eddala kubanga akoze ebintu bingi nnyo naye nga sirina ebigaana naye ate nze wajjaka nga mwagala nnyo n'akajanja kangi nnyo ate nga ne munda mwagalira ddala. Ng'omutijjisa. Olaga ebikolwa. Amina. Hello. Wanji? Awe bwekitiibwa yongeza ku ddoboozi. Omuwanguzi Yesu yebazibu. Amina maama. Ono Doreen Tisha. Yes Doreen. Bana njagala okwebaza Mukama nti omuwanguzi oyo gwabadde awanga obujulizi mu kyaki ng'ambaawo. Naye osumuludde bangi mukwano. Amina. So obujulizi obwo busumulula bangi ate buli we tunywera ne tusaba n'abantu abamu bagamba okyali mwana muto naye nga bw'oyogedde olw'oyo omukyalo oyo eyayimirira naawe bangi basumulula. Mukama akumpeera omukisa n'ekisa. Amina Doreen nawe akuwa omukisa Yesu waffe. Omuganda alina n'enjiri ega nti no omutu akkubira eŋŋoma n'okola otya. Hello munnange. Musumba jjejje webale tuweereza. Twebaza omwoyo wa Mukama. Amanya nwagaba eri okuva mu tiimu tugenda mu ggulu. Essebo. Bannange maama oyo Mukama amutuweera omukisa. Huyo. Amina ssebo.
maama Yesu akumpeera omukisa omunene nnyo. Amiina ssebo neyanziza mutwala. Okugondera omwoyo mutukuvu maama. Amiina kisa kya Yesu. Mukama akikubalire, Mukama abampeera omukisa. Amiina. Onagambye may God give you trains Muwanguzi Maureen Ann. Era onagambye omulantu no obayambye nnyo kubanga abasinga ebweru. Obulamu butambula bwe butyo. Hello? Amina. Yongeza ku ddoboozi. Bannange obuzirize bwekiwulirire. Jako radio. Basinga ekinantuukiranga omulimu gwe gutukozeemu munene. Era bannange omuwanguzi waffe yeebale kujja. Amiina maama kisa kya Yesu. Weewale olw'okusoma kw'otuwadde tuyigirizibwa nnyo. Amiina nnyabo. Mwebale kubeera. Kama abawo omukisa nze Esther. Thank you Esther. Hello. Hello. Wanji munnange. Yesu yeebazibwe. Aweebwe ekitiibwa. Bannange nange neeyanziza Mukama olw'obujulizi obwo. Amiina. Kubanga mbadde nina mukwano gwange ayita mu mbeera bw'eti ali mu Amerika nga nyimirira naye okusaba. Bumuweereze. Era mumpe maama. Ngenda bumuweereza era nzikiriza Mukama nti byonna biwedde olwaleera naye agenda kutereera. Hallelujah. Mukama muddize ekitiibwa n'ettendo. Amiina nnyabo. Musumba jjejje bandi weebale nnyo musumba waffe tukwagala nnyo era tukusabira naawe osomokute bulungi mukwano. Amiina munnange sale. Hallelujah. Mwoyo mutukuvu tumwebaza. Wanji munnange. Hello. Hello. Tukuwulira. Yesu yeebazibwe. Amiina nnyabo. Amiina bannange omuwanguzi waffe. Wanji maama. Nze she from Cement ankubidde inside Tewakiso. Nsanyusa okuwuliza nnyabo. Bannange neebaza Mukama olw'obuwanguzi obwo bwonna. Amiina. Mukama onteera omukisa bwongedde ku kukkiriza kwange nange nzikiriza nti Mukama ayinza okinkolera. Amiina ajja kikukolera abalabi bala byokka. Amiina. Amiina. Mukama abampeera omukisa bambi. Amiina. Mikwana balungi twebaza Katonda. Lilian okuva UK. Yebaziza Katonda yet we thank God for his grace. Please pray for us too. Amiina. My sister, I'm happy for you. Lilian tujja kusaba tujja kukwata emikono. Onagambye ati Muwanguzi webale kulwana. Your testimony has spoken to my life. Bujulizi bwogedde eri obulamu because I have seen areas I need to improve. God bless you richly Deborah. Bonna beebweru abo. Enebadde season y'enjiri engalo n'akalulu bazikubye weebale Muwanguzi waffe Mukama akwongera omukisa. Dalton JB Musaayi gwa Yesu, she actually speaks Luganda very well. Amalala munange talina myaka 24 bweru nese Luganda lutegeera enkoko agiyite kikoko. That is the marriage here in USA. Women never appreciate men. Mark Washington. Kama ajja kukyusa ebintu. Rosemark Sayuke musumba jjejje Muwanguzi nze nfunye obuvumu nti Mukama agamba abaami n'abaana nanga aleeta 2019 nesubi. To me with the praying for my marriage, this has been the testimony of the year. Wow. Mikwana balungi akaseera kange nkebaza omwoyo wa Mukama katuwadde era munzikirize. Michelle akwaddeyo ka ono juice. Michelle Muwanguzi muweyo ka ono juice on my account agenda agabane n'omwami we. Thank you Michelle. Michelle yagula wana account yaka ono juice so kati ngenda kakuwa kusinzira kwa account ye wasigaddeyo gye buli. Mikwana abalungi twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kano munzikirize tukubire Yesu engalo n'akalulu tugatte emikono gyaffe obwoli ludda twebaza Mukama obuweereza bwa musumba Tom Mugerwa wamu n'omukyala Justin Mugerwa wamu n'abasumba bonna n'abaweereza bonna mu kifo kino Mukama abatuwagalira abatuweera omukisa abatuwangaalize. Njagala oteeka emikono gyo mu kifuba mukwano naawe yeetaaga okukkiriza Yesu okubeera omulokozi wo. Gamba ayi Mukama olunaku olwaleero mpulidde obujulizi nange nkomawo gy'oli era nzikiriza mu mutima gwange era njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu bw'oli boyita abalonde bo mbeera omu kwabo. Nkwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina.
kale mu ddakiika emu yokka tusabire ku ssaala abantu ab'amafuta ago Mukama ge yakuwa akola ebyekisa. Amina. Njagala okusabisa naye njagala okuyisaawo Sheila Detroit, njagala Mukama akukolera ebyekisa. Catherine Yampa Radio, oli muganda wange nnyo. Taata ow'ekisa, tukwebaza kubanga oli Katonda omulungi, tukugulumiza tukutendeza taata kubanga teri Katonda mulala gwe kagwe Katonda. Tukugulumiza okusinga ebintu byonna taata, tukugulumiza okusinga embeera zonna kabaka w'abakabaka, tukutwala nga gwe Katonda waffe teri mulala yonna kabaka w'abakabaka. Tukwebaza kubanga obadde mulungi gye tuli taata, tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde, tukwebaza abaana, tukwebaza abakyala n'abaami b'otuwadde. Kaakati kabaka w'abakabaka, nsabira buli mukazi buli musajja ayita mu mayengo g'amaka, Mukama nayita mu mayengo gasuukunda galuma. Katonda bw'aba Katonda, Mwoyo Mutukuvu nkusaba taata wange ogende okwate ku buli mukazi ku buli musajja ayita mu mayengo. Mukama nsaba obawo obukakamu abakyala, Mukama n'abaami nsaba Katonda bw'aba Katonda nawo obawo obukakamu. Mukama wabeere bw'emirembe ekyo taata ayinza bina kuba tewali kirungi kisinga mirembe waka Katonda bw'aba Katonda. Taata amaka okutya Mukama amagezi mwe gasookera ate era ne bagamba charity begins from home. Twagala Mukama emirembe gyo gitandikire mu maka gaffe nga tunaabuulira enjiri, nga tunaabuulira okwagala kwa Yesu. Taata Tereza amaka tukwegayidde taata, nze nga wampa amaka amapya taata, n'abantu bano bawa amaka amapya nkwegayiridde. Nkwebaza nkugulumiza nkutendeza taata wange, oli mukulu oli mulungi taata. Tukwebaziza Mwoyo Mutukuvu Mukama, abakazi n'abasajja n'abaana bonna buli omu ayawuliriza mubisse mu musaayi gwa Yesu. Era n'omwaka guno ogujja Mukama oyongere okukola ebinene n'ebikulu mu linnya lya Yesu Kristo mwensabidde. Amina era amina. Mikwana abalungi Mukama abanjagalire. Sigadde ndi Juliet Juko Jeje wamu n'omuwanguzi waffe Namugerwa.